Like a music Biswanka batabukide mu studio za Radio 4 engume katevuge neba nange oba artist be Uganda mbeera ki oba muli biki oba mwazalibwa oba mwayonka ku bere lyerimu. Anyway, quick thing fast. Olima wange lumu luli bigger than your entire song. I don't know you. It's the truth. I don't know you. Kajati tumanyirwa It's the truth. One song of mine is bigger than your entire catalog. I'm my personal manager. I'm so big. I'm booked everywhere. Are you booked? Do you get booked? No, I don't need. Do you get booked? You know where I come from. You know my background. I don't need to know. Maybe I don't need your bookings. Maybe You look like Randy. You look like I don't need your Randy. bookings. And with your tears, you will not manage. You will not manage. What will you do You're to me? crying about I'm so big. I'm even stronger than you. How are you I'm a woman, and I'm a woman. So you want to beat me? People abuse me. You just want to beat me? You just one thing, you're crying. Be strong. Be strong. Be strong in this industry. Just tell your Don't be a crybaby in this industry. Don't be a crybaby in this industry. Don't be a crybaby. Be strong in this industry. This industry is not about crying all the time. When someone tells you something, you listen. You listen. Promote your brand better. Promote your brand better. And today, better you will start. Like a music. Gama zimagali inti. To be honest with you, tosobola kubanga omanyikiddwa okusinga Biswanka. Biswanka, we shall say, nti oyina oluyimba gwenga Like a Music olwali lukubyeko oba lwaziti overdose. Like a Music, twatandika okumanya ebiseera bye wagendera okubanga we chopola muko n'omuyimbi amanyikiddwako nga Konde Boy oba Harmonize. Abasinga twakulabiraawo nojja bya Eddie Kenzo music biki naye amazima gali nti Like a Music wabadde tatambula. Batu atubala muyimbi abadde ne music atambula. Biswanka akusinga music okubanga abadde atambula. Biswanka akusinga okubanga abadde amanyikwa mu ggwanga Uganda. Biswanka akusinga okubanga abadde abookingibwa nnyo okusinga gwe muki mu ggwanga Uganda. Ebyanga tubizize bali. Ekintu ekiyinza bajja mu mbeera okubanga kibatabula mbugundi amanyi gundi tamanyi kintu kitono nnyo. Of which totekeddwa kubanga omanyikiddwa buli omu. Ate si buli omu nti alina okubanga akumanyi. You understand? Nti ogenda kwesanga nti eriyo n'abayimbi mu ggwanga lyaffe Uganda. Ng'olina ebyalo byetuukamu eyo wansinga muyimbi munene n'omwogera naye nga tebamumanyi. Oba nga waliyo omuntu ye nga tamuwulirangako totale. You understand? So kati akakaba kayanya kaba kantu katono nnyo. And another thing, I believe Like oli mukyala mukuluko okusinga ku Biswanka. So argument gyoyinza okugendamu ne Biswanka gwe nti olw'okuba Biswanka agambye nti nze ndi top artist nkusingwa okumanyikwa mu ggwanga Uganda, oluyimba lwange lumu lusinga ennyimba zo zonna katalogo ya music yo nagwo zoyimba. Ekyo Biswanka aba agenda kikola lwansonga Biswanka is originally made through Chibuli. Biswanka bw'omuzza mweyo direction ey'okubanga kaya na kubostinga nti ani asinga okubanga ebostinga mu ebyo Biswanka oba omulese eyo ye game ye. Nti olaba yeeraga talina kyali ng'akyavuga kasukuuta n'akugamba nga buli wabeera ku interviews enjawulo akulaga nti abostinga, akulaga nti yeerabawo. Kati ate kugwe Like gwamanyi nti akusinga endongo. Boya waba agenda kukuba 10 ku kinnaakyo nga tokutteeyo. Era kasawaze mu mbeera y'okkaayana, mu mbeera y'okwagalako okuwanyisiganya ebigambo. Abo Biswanka babadde omulese yadde alina kukuba 210. You understand? Tosobola mugamba nti funa management ya ku branding ebulungi because brand wise Like oyinza okubanga wafuna ekiyimba ekyakuba naye nga ebituuka ku brand wise Biswanka naye ayinza okubanga teye branding bulungi but wekituuka ku kya music Biswanka akusinga music. Yagala gana akkiriza lekayo.
You understand? So I believed nti like gwenga gwe omukyalo omukuluko okusinga kwoyo omwana oba oyo omuvubuka ekyali badde ekikulu n'obutalekawo mbeera yakkayana na Biswanka ng'okimanyi nti omusinga tugeze mu ssente, omusinga mu myaka, omusinga mu kutegeera intellectual wise. Kiwali badde okola bwe yali badde agamba nti nalaba akavidiyo oba akavidiyo kajja nga ono omukyala agamba tamanyi bla bla embeera netandikawo okuga wali badde osirika. Oba si kyo okulaga nti oli w'amaanyi interview n'ogivaako n'ogimulekera as simple as that. N'otagenda okulekanga naawe eno commotion wabadde ogyetaaga okubanga ogenda mu mawulire n'okubanga oyogerwako. Omanyi ebyo ebintu bibiri nabyo bisoboka. Kisoboka okubaawo nga argument yazze like n'agingamu instead of keeping quiet okubanga asigaza ekitiibwa wabula naye n'agigendamu asobola okubeera nga ayogerwako ku mutimbagano eyo teeke y'abayimbi. Omuyimbi asobola okulaba olutalo nga akimanyi lwali badde terumugasa naye n'aluyingiramu ng'akimanyi agenda kubeera ng'ayogerwako. Namwe abayimbi mwina obuzannyo bwe muzannya ate nga mubuzannya mu mbeera enfu ennyo. Golo Man United. So like a music wali badde oyina engeri gye weekwatakwatamu ne weefuga kubanga nga bwekugambye nti akakazannyo k'obadde ogendamu Biswanka ke kazannyo ke nti menta we eyamumentalinga okubanga amuleetamu eyo embeera muntu wa kibuli oba yamuteeka mu mbeera oba Biswanka azzaako embeera eza menta we of which nti ye mu bintu byonna byonna byakulembeza kye kibuli mu bintu byonna byakulembeza kwe kuba n'omutwe omunene gitoyinda kwengejinga naye mu lutalo n'amala gakuleka bw'atyo. Okitegeera aba alina okubanga akukuba n'akuggumiza mpaka wansi kyovula akakuyimira kule kagamba nze ndi top artist naawe gwe mu katagalogo eyo n'eyennyimba nze nina oluyimba lumu nga lusanyawo katalogo eyo gwe ani akumanyi olina booking. So okuleka nga abadde tononya talkative Biswanka wabadde omwesonyiwa kubanga teri abagenda kudda ku saidi yo olw'emyaka n'olw'ekitiibwa abantu kye bali badde basuubira okubanga baba bakuwanga gwe like music. You understand? Kubanga Biswanka ye yali badde sawa zino nga is one of the great artists gwe tuyina mu Uganda mu bayimbi abato. Naye Biswanka okuddako ku saidi eyiye ekimulemesezza n'okubanga Biswanka right now yali badde n'afuna abantu abamukwatako yali badde ali wala mu kaliya ye kubanga talina mpisa. Ekyo nakyo Biswanka kimuliko kiri awo ye totale talina mpisa. Aisa mu buli muntu amaaso n'omuntu yali badde agamba such a talented young man kamuyambeko mu mbeera bweti ne bweti aba tasobola olw'ebyo byalaba byagenda ayogera oba byagenda ye yeekola nga ye ng'ayagala asuubira nti naye industry agenda kugivuga nga mmenta we bwe yagivuga ate nga ye abadde akyalina olugendo lunene n'okutuukiriza. N'ekika kya music kyayimba yeetaaga omuntu omugumiikiriza ennyo mu biki by'abaakola of which Biswanka si kyaliko. Nti Biswanka ye ekyokubanga empisa talina musiwufu wa mpisa kimulemesezza okubanga kaliya yeekola ki etumbuka obanga egenda waggulu olw'ebigambo ebimufutukamu olw'embeera ze yeeyisaamu n'olw'eneefuga gyeyefugamu ye nga omuntu. Kyofulaba nti music we ali awo ng'ate is a very good talented young artist. Nti Biswanka ne bw'obokere ku makya n'omuwandikira oluyimba n'olumuteerawo dutuuzaamu obutuuza vocals maswali ugamba wow. But engeri gye yebrandingamu that's not how he's supposed to be branding himself as an artist or as an upcoming artist. Akulaga bwabeera ku interview yakimakinga dda akulaga nti yakikuba dda akulaga teyeetaaga buyambi bwa muntu yenna akulaga nti ye buli kimu waakabi but at the end of the day nga yeetaaga obuyambi. Bw'omusanga ku interview ezimu nga bamubuza ebiwangaza nkyali bubi nange nkyapangisa nange neremereddwa bla 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 ebintu ng'ebyo. So kati gwe nga gwe layika bw'ogenda mu mazina g'enkima kitegeeza oba okkiriza emikiro kukoonako kati guma kakusabule ate nga gwoba tofunamu wabulako kaba kafuna buli muntu kuba agenda okutunulira agenda kutunulira aga ye omukazi omukulu ono oyomba otya n'omwana because Biswanka I think he's below 25 and like I think you are in 30 plus. Okitegera kiba kitegeeza oba omusinga
ye bwakutwala mu olwo lutalo yasinga ofuna musigwe gwe abantu bagenda kutunulira ng'omuntu eyali badde ye brandinga n'ekitiibwa obaddeko ne ba Harmonize of course abayimbi abanene nga ba Eddie Kenzo kwegamba bali kutunulidde ng'omuntu eyali badde ye brandinga ng'omukazi omukulu eyali badde yeewa ekitiibwa n'otasika nnyo muguwa na Biswanka. You know what I'm saying? So mwayo embeera Biswanka kino yasinga okuba nga akifunamu. So si gwe nga like musica gwadde nawe yagala talkative ng'essaawa zino bwe kiri nti kati bakwogerako nti like ababadde ku radio phone bavaawo bubi nnyo ne Biswanka ekyo kye wabadde onoonya kati nga ggwe but it totally doesn't work for you bwe tudda mwayirake kubanga ko kakozesa ensobi ebyo bye kasiibamu kwavulunga mbitooso gwe bw'okayingiramu embeera oba okaleese kyova obedda kakkoona bomu nze ndi top artist katologo yange ya music oluyimba lumu gwe ngowoza funa management brand yourself well omuntu okubanga akumanyi Biswanka tumumanyi ne like music oyinza okwesanga abasinga tebakumanyi nange like music nakumanyira mu Sagaawe ezaaliwaawo nga bagamba simanyo oba wali yagadde dikezo biki bla bla kasasire yaliwaawo ne like music ne bwombuuza okuleka akakayimba ndowooza overdose bwombuuza oluyimba lwolulala sirina luyimba lwe mmanyi naye ate nsobola okukubulira eza Biswanka nga 3 ze mmanyi nga manyi the rest of my life n'endala eziddako Biswanka se balina katalogo wa music we amanyikiddwa than you like so like atasobola genda muzanyo guno na Biswanka n'osuubira nti onaamalako. No. Abayimbi mugezeeko music wabaaganye mubeeko business endala ze mutandikawo mukakkanire mu ezo naye abayimbi tukooyo obutalotalo obwo bw'ekisirusiru obutaggwa. Leero muli mukana akatalo leero muli mukali akatalo na ebyo tubikooye mubeere bulungi mweraba mukutuba Kaifa Shiji the broadcast subscribe like and comment bannange mbasiima nnyo era mbaagala nnyo. I salute I sign out this time round. So sigenda kubanga asukawo wano naye nga abayimbi mweddeko mumanye bwe mukoma.